for government to let people settle in an area for a very long time, for years, and you let them be there like they have been there all of these years, only for you to wake up all of a sudden, throw them out, break their houses and that kind of thing. Where have you been all the while? That's a critical question. Why have you let them put up these big, huge structures which don't come up overnight? You know, there was a flat, a huge storied building and several others that have been there all of this while. They were built and it took time for them to be built. And government was watching. Why? Why did they watch and now they wait last minute after all of these things have happened? We must be organized as leaders. It's important. Also, the double standards have got to stop. Now, we went to engage and you saw the reaction of police and the military. They fired bullets and tear gas. I am hoping people have not gotten injured. I'm sure some have gotten injured. We're still trying to make an assessment. But why? Because as leaders we have gone to listen to these people. Already you have hurt them bad enough. They have lost their livelihood, they've lost their homes and so on. And now as leaders we have gone to engage with them and you don't even want us to engage with them. Because these are issues we must be debating about in Parliament and elsewhere. Because I want to stand up on the floor of Parliament and ask the relevant ministers to respond to these cries of these ordinary people. But I must first find out, together with my colleagues in Parliament, must first find out what is on ground, what's happening. But then we go to engage with these people, bullets, tear gas and so on. All of that is uncalled for. Because there's nothing apart from these people expressing their grievances, their concerns to us, their leaders. So that we can go and talk about their plight in Parliament, in the different councils and so on. That's why we were there. So for this to happen, I think it's unfortunate, it's uncalled for. We did not go there to fight. As leaders, we went to listen to these people. Because we must listen to them. I don't want to stand up in Parliament and speak ignorantly about their concerns before engaging them. So what has happened is unfortunate, it's totally uncalled for. I spoke to the executive director of NEMA. And I asked him about all of these different issues. He had his version. I listened to his version. I told him the version that the people on ground are saying, their concerns, the fact that they've been there all of this while, the fact that they have title and all of the different things, and so on and so forth. And we had a lengthy engagement about it. That's why we said, I was ending my call with him. I said, let's see how we find a meeting point. Let's plan and have a meeting with these people. Don't sit in your offices and just send orders. These are human beings, these are citizens, law abiding, and that's why they even pay taxes. Let's engage with them. Let's plan a meeting where we can have some leaders and some of their representatives attend that meeting. They get to listen to you as NEMA and government, and you listen to them also. It's important. So that we get to engage, so that these people are listened to as well. They have their concerns, they have their cries. Let's listen to them as leaders. You see, government is supposed to be like a parent. As a parent, you listen to all your children. Even when you think your child has done something wrong, you don't get a hammer and hit them on the head to kill them. No. And now government is behaving that way, unfortunately. So that was my ask of him. Something that he listened to and he actually bought. I'm hoping that he will follow through. I'm hoping that they will not exert pressure on him for that not to happen. All right? So that's the way civilized societies get to happen. You get to meet the people. They listen to you. You listen to them and have an engagement. Because these are not rebels. If government can have talks with the rebels, how about citizens, tax-paying citizens? Surely we need to rise above certain things as leaders. We must be able to lead our people and not rule them. There's a difference. So byonna mubirabe bisinga twabyogeredde eri nga tusinkana abantu b'omu Lubigi. Abantu bano bazenga batukubira amasimu beemulugunya gye tuli n'abakulembeze b'ekitundu ekyo. So nengamba abakulembeze bannanga ababaka n'abalala ne bakansalazi bameeya tugendeko mu kitundu ekyo tuwulirize abantu bano. Nga tetuleyogera ku nsonga zino kubanga njagala nyimirire mu Palamenti mbuuze minisita kwe kikwatako minisita bonna, naye nga byenjogerako mbimanyi nga maze okutegeera ki ekiri ku ground. So kwe kugendayo olwaleero ne bakulembeze bannange okuwuliriza abantu bano. Abantu bano balina ennyiike, balina ensonga zaabwe, bagamba naye
bazimba ebizimbe bino byonna emyaka gino gyonna gavumenti ebatunuulira. Babaddewo abamu bagamba babadde emyaka 3 myaka 4 bamu bakadde bazaaliddewo abaana n'abazzukulu babaddewo ebbanga eryo byonna. Abantu bano bagamba nti gavumenti n'okubeerawo kwabwe kumanyiiko era kyovuddwa olaba gavumenti basoloozaamu omusolo babadde balinawo zi businesses n'ebirala era nga gavumenti bajjamu omusolo naye ate kaakati ebeefuulidde mu ngeri bo gye batategeera tebagamba nti naye lwaki waliwo enkola ey'abaana n'ebyana. Awo wennyini waliwo police station yo tebagikuddeko, waliwo essundiro ly'amafuta nezi businesses endala bawulira amafactory ge bazimba mu ntobazi naki naye kati bo bagamba lwaki bayisibwa bwe bati. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Kwemulugunya kwe balina naye ate nga bagamba nti baweereddwa na chance kubawuliriza. So tugenzeyo kubasinkana okuwayamuko nabo. Mulabe poliisi n'amagye bazaawo bakubye amasasi bakubye tiyagaasi neneebuuza guno omukono ogw'ekyuma gwaki bano si bayeekera tuze okuwayamuko nabo okubawuliriza ng'abakulembeze baabwe. Kakati amasasi ne tiyagaasi byaki? Oleda abantu mbanyigiriza tebalina wakusula bizinesi zaabwe zonna buzisanyizaawo. Kati twagala tubawulirize tugende eri gye tutuula nga twogera oluzungu twogere ku nsonga zaabwe. Naye kati tiyagaasi masasi kwegamba olaba obutiitiizo obw'ekika ekyawaggulu obuswavu obutategeerekeka kibadde tekyetaagisa kukola bintu ebyo. Nayegeddeko ne Idi owa Nema ne mugamba nti kaakati okusookera ddala abantu bano balina okwemulugunya kwabwe balina ensonga zaabwe waawo nammwe mwine ezammwe tutuule. Abantu bano balina abakulembeze ne barepresentatives abasobola okubavaamu tutuule mubawulirize nabo babawulirize. Gavumenti yonna ey'omulama bwetyo bw'erina okuyisa abantu. Olaba gavumenti etuula neeyogera n'abayeekera kati ate bannansi abasasula n'omusolo lwaki tebasobola kutuula nabo at least barepresentatives bawayemuko ku nsonga zino kubanga bo bagamba nti baabali awo balaba ziweetiye zize nezisenda ebintu byabwe. Mutuule nabo mubawulirize muwayemuko nabo kubanga bannansi balina enyiika nabo mubawulirize. Omuzadde kyalina okukola gavumenti yonna ebivunaanyizibwa erina kweyisanga muzadde. Omwana ne waakola ensobi tokwata kayondo n'omukuba ku mutwe kumutta. So tugamba bannaffe bano baleme kukyamuukirira. Bano bannansi babaddeho ebbanga lyonna nga mubatunuulira ne bazimba ebizimbe ebinene nga mubatunuulira ne bateekawo zi businesses n'ebirala nga mubatunuulira naye ate kaakati tuzze speed ne mubisenda ne mubatulugunya nga bwe kibadde kikyamu tukivumirira. Ensonga eno tugenda giremerako n'okufollowinga up katusuubire nti executive director wa Nema ate tebamuteekeko akazito ne meeting ereme kubeerayo kubanga yansuubiza nti meeting ejja kubeerayo tuwayemuko ku nsonga zino n'abantu bano nabo bafune chance babawulirize ensonga zino zonna. Nsonga ki poliisi gyekuwadde okulemesa okweyongerayo okulambula era embeera ebadde etya ku ground? Well, waliwo zaawo nga yeeyita Osi agambye nti epayasi simumanyi simulabye abadde ayambadde n'ekijaketi erinnya siriraba rank gyaliko byonna nga tebitegeerekeka era nga mumulaba n'obutitizi bwayogera nabwo bwayogera bwadduka ne mugaso okukkakane nzize mpuliriza nga bwe ino kankuwulirize naawe ki byoyogera naye ayogera bwadduka emisinde musajja wattu alinga kyaliko takitegeera nga bali mu paniki awoza nti temulina kubeerawo wano naki ne mugamba naye kaakati ffe ng'abakulembeze tuze tuwulira ebintu bino tetuze kulwana tuze kuwuliriza abantu bano nsonga kibo ze balina tugenda okuzoogerako mu paalamenti n'awalala nga tubawuliriza
nga tumanyi kiki bagamba nga tetugende ine twogere ebyaffe so mubalabe nga badde mu paniki ndo zabagambe kakati mukubirewo amasasi ne tiyagasi nga balinga zi robot so kyekibaddewo naye nga bwe ngambye nga tekyetaagisa mukono ogw'ekyuma kino tegwetaagisa bantu si bayeekera ate n'ekirala bali mu kwogera abakulembeze baabwe batuwa ensonga zaabwe mwolwedde mubanyigiriza kati batubuulira ensonga zaabwe tuziteeseeko tulabe engeri gye tulungamya ensonga zino zonna zonna ekyo nakyo temukyagala lwaki abantu mwagala okubanyigiriza ennyo tin'amaloboozi gaabwe temwagala gaveeyo kikyamu tukivumirira none taata Lubigi nsaba kwogerako nammwe taata Lubigi yenze bannange mbasaamukirize eddoboozi lyange lituuke gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa ekitebi okulira n'omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate tukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli tukubire bukubizi ku noti 7798 naye noti 7589 be ba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo eryeggwanga lino amannya gange nze Kawesa Steven nga yenze taata Lubigi nvumirira abannema kye baakoze eri abantu bange okumenya amayumba gaabwe nga gamazewo emyaka n'emyaka nsaba mwami Museven oyimirize abannema obutaddamu kumenya nnyumba y'abantu bange n'emu nsaba mwami Museven abannema bonna gwe bamenye ngenda kuddayo nga taata Lubigi mpandiike bonna bali mu 10+ ne bamenyedde amayumba nsaba buli munnakisa yenna ali eyo mutuwe zitenti mutuwe emmere tugenda kubeera awo mpaka nga Lupu bwagambye nti nene egenda kujja addressing buli akoseddwa tugenda kubeera awo mpaka nga meeting etudde twagala abantu bano batuliiririre taata Lubigi yenzi nsaba mwami Museven okumenya kuyimirire tosobola kugamba nti olumirirwa entobazi okusinga abantu togirirangako okulembera ntobazi wajja kukulembera abantu nema webanga yekozesa ensobi bakyuse bonaona bagobe olonda abantu abatuufu taata Lubigi engeri ya Sibili Kawesa tubadde tuteekateeka okugenda butereevu ku nnema naye nga Lupu bwagambye tuwagenda kubaawo meeting so ngenda kugagalinga abantu bange tubeere mu kifo eki tetugenda kuvaawo paka na meeting esobodde otuula yanne chairman w'ekyalo ky'Ekatuliro Stephen Kawesa sente za rent ezigenda okupangisa wadda ebintu byonna babyononeddemu emifaliso bagiziise buli kimu bakiziise so omuntu bamulese awo abamu bataddewo ne butenti obutono obulinga bw'amagye kwebakamu bwe basitulo so bwetuba nga tuzze okuwuliza abantu ekika ekyo gwe poliisi n'amagye ne muba ne mukozesa tiyagasa ate okugobawo ffe ate nga abantu bennyini be mutugobamu be bantu abaatulonda mubeera nga batulemesa okuddamu okuwuliziganya n'abantu abatukola ki abaatulonda ate ng'ekyabatulondesa kutuusa ddoboozi lyabwe n'ebibaluma eri bo gye batasobola kutuuka so kyenyamiza neffe tulowooza nti wadde byonna bibaddewo wakyaliwo ekyasobola okukolwa okulaba nga abantu bano bayambibwa then ne bano be bataddeko exit bamamaki ze bagenda okumenya nabo tulabe bayambiddwa batya gandi okujja okumenya obumenyi okusenda okujjawo abantu nti olwokuba mukiriyalinga lutobazi tetuganye twagala nnyo obutonde bw'ensi era twagala bukuumibwe naye ate nga bukuumibwa tulemenyigiriza abantu actually si obumu ku obuvunaanyizibwa bwa gavumenti obusooka kwe kuuma abantu n'ebintu byabwe kati obanga buli gavumenti ojja noyonoona ebintu by'abantu ate mu kusenda okwo kwennyini n'abantu abalala ne bafiira mu kitegeeza obulamu tobukuumye n'ebintu by'abantu tobikuumye so nga gavumenti oba olemereddwa ku buvunaanyizibwa bwo nga bwe mwalayira okukolera abantu okutuusa eri abantu so ndowooza abantu banyigiriziddwa era eddoboozi lyabiretaga okweyongera Speaker tulabyeko ku bimotoka bya wetiye nga bikyaliwo ku siini tuwuliddeko nga bagamba ne kakati bagenda kumenya mugenda kikolemu kyekyo
kati ffe ng'abakulembeze ekisooka tetulina enforcement nti omusajja abazze atadde leesa ebimotoka ebigendo senda n'aleeta amagye ne poliisi nga ge galina okukuuma ebimotoka ebigendo senda ate nga poliisi kuuma bantu n'ebintu n'amagye galina kukuuma bintu bya bannayuganda ffe ng'omukulembeze sirina mundu wadde akasaale ke nsobola kukozesa kugamba w'amagye nti vaawo ne turakitayo kyova nti tubadde era tugenzeeyo era twede tutambula tugende tutuukawo wenyini wali bitulakita tubagambe bannaye kyemukola engeri gye mukikozeemu munyigirizanya abantu nti wadde mwagala kutereeza lutobazi naye tebatukirako ebigere ebina okutuuka we bali so yembeera eriwo naye nze ndowooza olwokuba nti tutuuseewo ko ne tubako ne betwogedde naye abo embeera gye balabye abantu bakaaba sirowooza omuntu abamumagalavu nnyo okugenda okutandika okusenda abantu nga embeera bano oludde be basenze gye balimu bagiraba embeera y'okuba abatuuze n'okusenda ebintu byabwe poliisi ne baanukuzanga kiyagaasi na buli kimu mwe ng'abakulembeze abatuuze bagamba temukoze kimala okusitula eddoboozi era nakino kye wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire pizza origami bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa pizza origami funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala olina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire pizza origami tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala yitirawo kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 7 8 4 ne noti 7 6 7 pizza origini tulya kyaddala ndi mutuwe kafola ako kajja tukola bulungi nnyo mwebale ddala embeera ebaddewo nnaku lwaleero tugenze mu Lubigi ne leader of opposition n'ababaka abalala n'abakulembeze mu National Unity Platform naye police esazeewo kukuba tear gas mukubalagala gukubye mu bantu mu masomero masundiro g'amafuta nga we mubirabye naye mbasaba mutufollowinge bwe atanaba kubanga ofollowinga omukisa bambi tova ku live eno nga tunaba kufollowinga. Thank you so much. Eddoboozi ly'abo abanyigirizibwa bigambo byebyo. Yes, omulabe waffe ali ku Lugiri TV. Nze mwaga. leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Coslin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka ago gatemagane? Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamukamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okuliraana Kampala Independent Hospital. Wamwe ne mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko noti 789 noti 233 9 ne noti 7 noti 39 57. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze. Tulambuza
saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home.